Ab'emikwano toyina ky'osobola kuwa Mukama olw'omwaka gw'atumazizaako. Tomanyi balogo baagadde kusaanyaawo maka go. Tomanyi balogo baagadde kusaanyaawo bulamu bwo. Naye yonna gye bali balaba nga bawanguddwa. Si lwakubanga obadde w'amaanyi nnyo, si lwakubanga obadde osaba nnyo, si lwakubanga otuukiridde nnyo, n'ekibadde kisa kya Katonda. There is that grace that surpasses all understanding. Katonda ffe atwagala, yatwagala bwagazi. He chose to love us, not because we are worthy, but he just chose to love us. Si lwakubanga tusaanidde. Mukama ki kye tusobola okuwa? Of all people, why did you choose us? Ate nga naffe twali tetusaanidde. Nali mbulumi bungi nnyo n'oŋŋamba lya ntuntunu kyokka, nali simanyi kiddako n'oŋŋamba genda oli entuntunu. Mukama bwe nali entuntunu ndi mulamu. Nawonerawo Mukama, oli w'amaanyi Katonda waffe, oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda omwesigwa. Senga omanye entalo Katonda zaakulwanidde, ezimu tasobodde nazikulaga kubanga zibadde nnene, ezimu tasobodde zikubikkulira kubanga wandizirise, naye Katonda agolodde omukono gwo. Baagadde okukusikuukula naye ne batasobola olw'ekisa kya Katonda. Mukama weebale. Tetusobola kwebazanga bw'ekigwanidde, naye tusaba osiima okwebaza kwaffe okuvudde ku ntobo z'emitima gyaffe. Mukama, tuzze okugamba nti weebale, weebale Katonda waffe, weebale gw'abadde omulungi. Ab'emikwano toyina ky'osobola kuwa Mukama olw'omwaka gw'atumazizaako. Tomanyi Mukama ffe Yesu ng'azaalibwa mu bulamu bwaffe, ekitiibwa kye kinaddamu ne kirabisibwa ku bulamu bwo. Omukono gwa Katonda gunaakuyingisa obulamu bwo bwebadde tebulowooza kuyingira. Amaaso go bye gatalabangako, n'amatu go bye gatawulirangako, n'omutima gwo bye gutafumiintirizangako. Eyo yonna gy'oli ku online, olwaleero Katonda byakola eri obulamu bwo, akuyingisa omwoyo we gy'atalowoozangako. Ogenda ozaala ebintu eby'obwa Katonda ebinene, enzigi ezibadde zaggalwawo olwaleero omwoyo omutukuvu azikuggulira. Yesu akulembere yonna gy'olaga, akuluŋŋamye buli kyokola kyonna. Ennaku zonna ez'obulamu bwo olaba obulungi bwa Mukama. Omulaba anaakulumbanga naye tagenda kuwangula kubanga Yesu ayingidde mu bulamu bwo. Abalabe banaagolokokanga naye bonna banaagwanga ku lulwo kubanga Yesu ayingidde mu bulamu bwo. Ekitiibwa kya Mukama kinakulembera ennaku zonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olwaleero nga tujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu, ku lwaffe tetusobola Mukama, naye ku lw'ekisa kyo nyaniriza amaanyi g'amangi. Waliwo ebibadde bituwangula, waliwo ebituziyiza okumala ebbanga, waliwo ebibadde byalemera mu bulamu bwaffe. Obusungu obungi obubadde mu mitima gyaffe butuleetedde okulwana, butuleetedde okuyomba, butuleetedde okukola okusalawo okukyamu. Ne tusalawo ebintu ebikosezza abalala, ne tusalawo ebintu ebikosezza obulamu bwaffe, tubyejjusizza obulamu bwonna Mukama. Amaanyi go Mukama ag'amazaalibwa ago olwaleero leka gasigukule buli nsigo ebadde mu bulamu bw'omwana w'oyo, ensigo ey'ennaku ebadde mu mutima gwe, omusaayi gwe leka guginaaze. Ensigo ey'okutya olwaleero leka erongoosebwe, egibwe mu mutima gw'omwana w'oyo, ogisigukule n'omusaayi gwe omungi. Ensigo ey'obukaawu leka omukono gwa Katonda oguyinza byonna, eyo ensigo ey'okutya Mukama omwana w'abadde atidde, atidde endwadde gy'ayina, atidde embeera gy'ayitamu, atidde ebigambo ebingi, naye ensiguukulula okutya. Totunuulira mbeera gy'oyitamu, sooka otunuulire ekibi ekiri mu mutima gwo. Ekyo bwe kivaawo, Yesu azze n'amafuta olwaleero
okusiba emitima egibadde gimenyese, azze n'amafuta gye tuli okusumulula abawambe ababadde mu makomera, ababadde mu ndwadde, ababadde mu kubonaabona okw'enjawulo. Yesu ayingiddewo. Omukyala atugambye yaloota mami Viki ayingidde mu nnyumba yaabwe naye obulamu bwabwe tebwasigadde kyekyo. Yesu olwaleero ng'ayingira mu mutima gwo, obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Amafuta agawonya endwadde gayingira mu bulamu bwo, okuggyawo endwadde eyo emaze ebbanga mu bulamu bwo, okuggyawo okulemererwa okwo okubadde mu bulamu bwo. Yesu akutula enjegere. Oweereza Katonda. When you're serving God, va kukusaba abantu sente, mpa nkusabire, mpa okole bw'oti, mpa. Stop begging money for people that follow you. Ekyo nkikugamba kubanga emyaka gye nkusumbye sijjangako wuwo kusaba sente. I'm telling you this because the time I've pastored you, I've never come to your house to ask for money. Zonna z'oleeta Omwoyo Omutukuvu azisabira wano, ate mmwe muleeta ne messages. And the money you bring, it is the Holy Spirit who asks for it here because you come with a message. Tevolaba n'ezijja ntawaana nazo okuzibagamba. That is why even for money comes, I struggle asking it from you. Happy New Year to you all God's people. Twebaza Mukama olw'ekisa, tumwebaza atulabiridde, atukuumye, atujjanjabye, atuyisiza mu mwaka ogwo. Bannayite bibadde byangu ku luffe abamu. Tuli olwa kisa kya Mukama era tusaba yongera okutulabirira naddala mu kaseera kano ke tugendamu ak'okulonda bannange. Buli omu waali tujjukire nti tulinayo okusaba n'okusiiba. Tutandikira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 akabadde ka reminder twetaaga okubanga tusiiba, tuli kusiibirira mu biseera ebyo Katonda abituyiseemu bulungi, ebyokulonda eby'obululu ebyo tubeere nga tubiyita mu bulungi ku lw'ekisa kya Mukama. Pastor Vicky obujulizi mubuwulidde, bannaye amaziga gakaaba ng'alabira ddala gavira ddala ku mutima olw'ebyo Katonda byamukoledde. Bannange mwenna abalaba Pastor Vicky gye yatandikira ndowooza kino tekibeewuunyisa, bambi amugye wala, kibadde ekisa kya Katonda. Pastor Vicky kati saawa zino y'ono ne mami yakyogerako, mami Justin n'agamba mwe abatalaba ku Pastor Vicky mwe abanyooma Katonda, naye ffe Katonda tumanyi gy'atugye. So olw'ekisa kya Mukama bambi Pastor Vicky n'Amaziga Gamuyiseemu ng'alaba amwagadde nnyo, ng'alaba amukuumye, amulabiridde, kwegamba ebyo byonna yali tabisuubira na buli kyatuuseeko mu bulamu wali takisuubira, naye ku lw'ekisa kya Mukama awangudde, ate era muwanguzi n'okukirawo. Ka vidiyo mukalabye, mukkirize mbasiibulire wano, nate nnyongera obbaagaliza omwaka omugi ogw'emirembe, mwekuume baddiya nga ne Katonda naye bw'atukuuma.